Okulambula kw'omwaka guno Ssaabasajja akutandikidde ku kyalo Nakikungube mu ggombolola y'e Masuuliita mu maka ga Nnamwandu Kigongo nga gano ge gaalondeddwa ku kyamaka amalungi. Ssaabasajja asookedde mu kulambula ebyenjawulo ebyesigamiziddwako okulonda amaka gano ng'ag'enkizo. Muno mubaddemu ebisolo ebirundibwa, effumbiro, obutandaalo, awanaabirwa engalo ng'ovudde mu kaabuyonjo era ng'oluvannyuma asimbye omuti mu maka gano ng'ekijjukizo. Mu settingi eyaffe y'ekyalo tukayita akaala amatendo lwa nsonga nti kalina ebyo Ssaabasajja by'otukubiriza okubeera nabyo mu maka gaffe. Omutanda bw'avudde wano agenze wa musajja we yali Ssaabalabizi w'Abadiventi Kakembo Sensalire ng'ono yalondeddwa ng'omulimi omututumufu. Ono alambuzza Kabaka olusuku olugudde akaleka olutudde ku bugazi bwa yiika 18. Oluvannyuma agenze ku kyalo Nakasanga mu ggombolola y'e Namayumba gy'agguliddewo mayiro ya bulungi bwansi. Mu bubaka bwe Ssaabasajja ategeezezza ng'omwoyo gwa bulungi bwansi bwe gulina okunnyikizibwa mu miti emito. Era nsanyuse nnyo okulaba nti wano tulina abaana abato bangi nnyo. Abaana abo twagala babe nga bategeera amakulu ga bulungi bwansi, ng'oggyeko emikolo egikolebwa mu bulungi bwansi. Era bulungi bwansi yakola kinene nnyo okugatta abantu baffe. Okugatta abantu baffe kyali kikulu nnyo mu kuzimba Obuganda. Olwaleero Ssaabasajja Kabaka lwakomekereza okulambula essaza lye erya Busiro mu kaweefube w'okwetegekera ebikujjuko bya bulungi bwansi ebigenda okukwatibwa e Masuuliita ku ggombolola olunaku lw'enkya.